Omuwabuzi wa President Museveni ku byobulamu era nga yakulira ebibujjanyi mu PDF Brig.Dr. James Makumbi afudde ono afiidde Kayunga mu maka nga bamusanze mu buliri we bamugye kumulusa mu ddwaliro Kayunga ne bakabatema nti mufo yakulirako eddooli y'emulago ku mulembe gwa Milton Obote era nga aliko mpaka w'ebbali mu palamenti saako minisitiri w'ebyobulamu era omulwanyi mu lutalo lwaleta gavumenti eno mu buyinza olunaku olw'eggulo yabadde mulamu era mukwano gwe Edi Mwajinga yamyoka ssente wa NRM Kayunga n'abalala bageze maka okumulabako n'abasibula kusaawanyiza ekiro okutuuka ku geeti nga talina wamuluma era yebaseera Konga bulijjo ababeera naye tatera kugolawo oluggi agenza okwebaka kubanga ndowooza ng'amanyi nti asula mu bwomu kale bagenze okuwulira ku makya saawa 12 ng'amasimu gavuga naye nga tagakwata. Mwajja agambye nti bamise ku makya nti Dr. Makumbi tazuuka era tali mukenyeenya asigadde ku kikuba mukono nga mugonvu alinga yeebase anyogoze ebiddiridde kwongerayo mawulire era ne batuweereza ambulensi ya poliisi okuva e Kampala. Mwajja asasanyiza muli era amagudde alinansi wa poliisi atuuse temubambuusa mu ddwaliro era gavumenti Kayunga n'abategeeza nti bannamujja mu mmotoka temufo tumusa mu mmotoka tumutwala wali mu ddwaliro e Kayunga. Olwo n'abapoliisi babadde kwe bali ne batuweereza naasi wa poliisi naye najja n'amukwatako n'abatumwanguye mangu tumutwale naye tugenze era okutuuka okumutuusa mu ddwaliro abasawo bamwekebejja na biki ng'alabika obulamu bwe ddala buggwawo bugendedde ddala. Poliisi z'emaka okufuna statement bwabeera waka era okuwulira kutanisi n'omulambo bakutute mu ggwanika emulago. Postmortem ne bamututte batugaye bamutte mu ddwaliro emulago. Tutuuseko mu maka geruzira ku Lakeside gye bakumye olumbi era bamulekwa ne batutegeeza nti muligo okufa kwa kitaabwe nga bakubye wala. David Makumbi nga ye mutabani w'omukulu atunyumidde engeri gye bafugyemu omuligo okufa kwa kitaabwe. Tubadde tetukisuubira naffe kitututte kitusanze bwe tutyo. Ategeeza ka gavumenti bweddiza enteekateeka ez'okuziika kwe kati abadde akyali mu mikono gya gavumenti. Ye Mutumba Muhammad nga yali ku kansala y'Ozira ategeeza nga bafiiriddwa omuntu ow'amaanyi era ng'ekitundu naddala ffe bafiiriddwa nnyo. Tufiiriddwa abantu ab'omugaso okumu naye enteekateeka za Mukama tetuzigaba. Enteekateeka z'okukuma olumbe zigenda mu maaso mu maka gano. Saul Wokulira ne Ddamba Tadeo bakusakidde eggulu ino lwa Bukedde TV.